Nti bangamba ng'anyooma nga tabifaako omusajja y'obote olwo biyimba ku mulembe gwa Amini ng'amaze okuwamba obote otyo akati ate ono ne mulimba ne mugamba nga bankutte wali ku Uganda House ne mugamba nti ffe tulinga bannamawulire ekigwawo kye twogera kye tuyimba kati olwani akubuuza ebyo yali minisita waggulu ebantwala Museveni floor Uganda House olwo ng'obote akomyewo olunga akomyewo kakati olina ndyolyoma nti oyayimba ate wano ayagalawo ki tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Bade nsanyuse nnyo nze Josephat Sseguya Olugambo asinkana muzeyi Minsusera Segabo balikyewuunya kati beebuuza ki kati tumunebuuza kubanga bannange okula bulungi myaka nga gyaddazira ennyimba ziri ez'edda era bagamba oyo mulangira bankulira ku Kaliba kati bali kukukulira Kaliba kubanga otuuka emyaka gino ng'okyayimba ke Kaliba kati osobola baako kapera ku luyimba lwo lwategerekeka ennyo wadde zaategereka nnyingi zezampa erinnya nabitaka olwo nasookera ddala luyimba ki nasula bubi nga nkaaba nga ndowooza kwagala abalungi bekibala eddoboozi temuli kasasiro ye nedukidde Chief Justice Benedict Kiwanuka yampita Nakasero lwa ku luyimba lwe lugamba nti okwagala omukazi nga mukwa musajja wagala omukazi nga mukwa musajja amazima nayina olwo Chief Justice nampita Nakasero ku pate naŋŋamba nti njagala ogenda okola lisiti ebyuma by'okozesa mu kuyimba okwata ennyimba n'okukuba okome wano ku lunaku lw'Emmande bamutwala ku Lwakutaano nattibwa nga tebituukiridde nga appointment sigituuseeko naye nga yali agenda kungulira buli kimu lwa luyimba olwo okwagala omukazi nomusajja muli mwaka ki ogwo 1972 kituufu 72 luyimba ki olulala oluyimba olulala olugattako Ensi tekungulwa ne Lusingamba nga ndabye ekitabo naye ennyimba nnyingi ensi tekungulwa ya juzi yakawangala ng'emyaka 5 era tusabuliremukko ensi tekungulwa mukalire mbabuulire byenina ndaba mubyaziza ndaba mubaddemu ebirungi n'ebibi nno bwe bityo Mukama alina obuyinza leka mbabuulire ensi eno terina mukwano ensi tekungulwa kakati watandika na luyimba ki nakasujja nasula bubi nga nkaaba nga ndowooza okwagala abalungi bekiba olwo lwe lwampa erinnya bakyakuba bakedde mpulira banasyosa ennoga bande kaweesa abo abagenzi ne batuweesa erinnya tugattiremu ku lulala olulala ki kyazijjukira Zewuliya wa myaka mitono
nedda ye tubonere mu kuzeewuliya. Zeewuliya. Netandikwa yalongo nga nkutta endongo ne ndijjukira. Ennyimba nti nnyingi. Kati gwe muzeeyi olowooza ovudde ku kyokuwangala ng'oli w'amaanyi ekitiibwa kyo kiri wamu bitiibwa ebityo owulire ku balala bakuyigireko abayibi abamu. Katonda yabikola kubanga bw'otoba na stress ekikulu kasita weewala ebinaakweraliikiriza obeera bulungi. Amalala olowooza g'onoonye gati abayibi abaliwo? Amalala baga bakwemanya kikisinga ekisinza kiri sagala kukinnyonnyola era sagala kumwogerako nnyo kubanga buli omu Katonda olaba ne Yesu yagamba nti byonna ndyagadde abeere nga nze naye buli omu Katonda amutonda bubwe. Kati muzeeyi kikyomanyi Pawulo Kafeero era bonna ffe twabatandisa okuyimba abo baana bajjuuzi wano bakafeero be bajjuuzi naye teffe twamutandisa abo be baana abaddako ffe twali bantu bayimbi 3 oba 4 Sebadduka Christopher Dani Mugula Segamwenge Matia Kyakamala ebiseera ebyo n'eri Wamala Ekirasi Kawalya era Ekirasi Kawalya yatutwalanga Nairobi ate Bernard Nsubuga eba Bernard Nsubuga ogwe mulembe gwaffe ogwo owaye basebatta baana bato sebatta baana Matia Kakumirizi nze nasobola ddala n'okumutwala e Nairobi naye akyogerako bulijjo Kakumirizi mabujje mazibu Dani Mugula nze namuddirira nze nasanga yayimba dda nze natandika 69 kuba Dani Mugula wa 68. Kati mutabani wo awo mulemerembe Prince Job Paul Kafeero wayima naye otya oba mwamuyigiriza mutya? Twayimbanga naye twagattanga ebivulo naye nga sirina luyimba lweyayimba naye naye okugamba oli abatekesi b'ebivulo bategekanga ne bamuyita nange ne bampita netusisinkana eyo. Awo kiki omujjukirako awo mulayini? Kyenjjukirako Job Kafeero nedda nzijjukira we twakolerako ewaffe e Namuŋŋoona ne mugulira eccupa ya bbiya n'agissa mu nsawo n'ayimba nga bw'anywawo amanyiko kaali kamunyumira mu kumufuuwa namufuuwa ccupa nagiteeka mu kkooti. Ekikooti kye kiri ekyo nga takijjaako atakijjaako era nga kibeeramu ebintu bye basinkananga eyo. Kakati ku muziikula oyogerako ki? Kuki? Eky'okumuzikula ne DNA bagenda okufulumya ku Lwokuna. Bibaawo naye nze sibyagala nnyo era ne kyebalondoola sikitegeera kubanga oli wagamba nti oyo mwana wange ate noladdeko okumulondoola nti si wuwo nga waleka oli tamwegaanyi oga ti nze ebyo byansi gavumenti bye yateekawo naye bijja kukyawaganya bangi. Kati gwe baalikoze batya? Kuleka ddembe ly'oli kuba talina kiraamo kyagamba nti oyo si wange senga byalimu nti oyo si wange n'oli si wange naye kakati okubisosoggolayo kati obateekamu buzibu naye kyajja nti balina okubuuza ddala oba gwe wennyini. Kati wamu ku magezi bayimbe kikwekyo ab'ennaku zino kwekyo eky'obutabaziikula bakole batya? Tebalina kyakukola kubanga kyajja balina kugenda n'ekyo naye bwe mbanziro ekirungi nze sirina benyinza kupima nze sirina bantu bali abanyi nti mbabuusabuusa ate olesa akabuusa ate abaana bwe batya baliwo n'omukono teguwera obuusabuusamuki ate bamyaka giringa ensi ekyali nnungi nga sikukyakala kuno kubaana abaana nga kuliko owuwo n'otamutulagako baana abali wano wali wano tuli babe mu ndongo muli babe mu ndongo muzeeyi wabyeteekerateekera bulungi gwe tebajja kuziikula. Nze saagala kuziikula kati babakyala ate era bakyali wali abakyala bamaama b'abaana anti nina omukazi twafumbigiragana omwaka twagattibwa mwaka gwa 8 ate gwe ng'obikutte bulungi yakafumba era sibanga ku mugugu yakafumba emyaka 5 mugwensanvu netwalabaganira nembeera naye emyaka 10 netulyoka tugattibwa emyaka nga maze okumukakasiza ddala mu mbaga ey'ekitiibwa ag'omukyala Alice Segamwenge ye Alice Jeni Nabukeera
Owengabi ndi mukoddomi wo oli mukoddomi wange kekanyiriraako kuolina mbafuze emyaka 5 n'omusolo kakati oyimidde emyaka emeka nze kuva mu 69 69 tegiweze emyaka 5 mukaaga eyo 57 nga nyimba lwakuba nti njosayosaamu era osigalira obudumu banga kyokuyimba lwekwakaluba ennyo noga kunaasoboka kuno tesiina kyekyankaluubirira omulembe gwa Amini byali byange byali mulungi kubanga tewali kyankaluubirira wayimbanga byalaavu si byabufuzi ebyo si byabufuzi ate wano muzeeyi nze Amini bwe yawangula nga bamugamba awo wenyini webadde nzija nti bamugamba ng'anyooma ng'amufaako omusajja yeyisanga walaba anyimba obote era waliwo omuvubuka bamuyitanga Sebuziba ne bankwatira ku Uganda House nti nze navuma omukulu ne bantwala mu 7th floor ku Uganda House akati ne bamatuula wali nentuula mu ntebe nti gwe wavuma omukulu gabali baali baagala bansibe nti gwe wavuma nti yimba mutwe nti bamugamba ng'anyooma naye namugamba nti ffe tulinga bannamawulire ekibawo kye twogera kati era mbadde nzize wano kufuna clearance ngenda Nairobi kwebaza gavumenti ezzeeko obote kudda mumuleka agenda akole ogenda Nairobi genda bakuwe clearance yimba nti bamugamba ng'anyooma nga tabifaako omusajja obote olwo biyimba ku mulembe gwa Amini ng'amaze okuwamba obote otyo akati ate ono ne mulimba ne mugamba nga bankutte wali ku Uganda House ne mugamba nti ffe tulinga bannamawulire ekigwawo kye twogera kye tuyimba kati olwani akubuuza ebyo yali minisita waggulu ebantwala mu 7th floor Uganda House Support Foundation olwo ng'obote akomyewo olwo akomyewo kakati olinayo ndyolyoma nti oyo yayimba ate wano ayagalawo ki yeyayimba obote kati gotandika otya okuyimba nze 69 nayimbira natandikira mu Radio Uganda nga Evansi Senoga wali Serebeka gwa n'omuvubuka wange yabisaala eyo Ande Kaweesa era bwe batuwa erinnya n'Alex Gita simanyi oba Gita gyali sikyamanyi tulina Alex Gita ewaffe akola ku bya music naye oba taata we simanyi omwana muto myaka nga 35 ndowooza taata we kati Alex Gita we bakolanga ku Radio Uganda n'Ande Kaweesa ne Serebeka gwa ne Evansi Senoga abo batuwa era olutega era ne Ande Kaweesa gundi ono ye akyaliwo ono tebakaddigira simanyi aluna omwanda mutesasira hajikaluna mwanda mutesasira era namulabako nga mwiba kati ozaalibwawo nzaalibwa mugomale namayo aliwomunda bakaita mukondo kasingamu balangira omwaka ki omwaka ogwaki gwewazaalibwa 1955 bagamba nti ndi kaliba oli kaliba kati emyaka emeka okutuuka kati oli wazaalibwa ku Daudi Chwasa Kabaka Muteesa omuzengo ogula bulungi ganna kulya bulungi nakuteeraliikirira oli ankisinakimera kasita ebintu byonna obyewala n'obissa ku bbali tukogga beewale ki siyinza kuyisomesa muntu nga bwe nakugambye nti Yesu yagamba nandyagadde buli omu abeerengala naye buli omu Katonda mutonda bubwe ate abantu kuyingira mu nsonga nze tulaba namwe temundaba nze nkwewuunyizza okulaba sikulaba nze siyingira mu nsonga zange wewala ebintu bingi nnyo empalana oyingira mu bitakwatako nibekuttira naawo naye neyanziza okuba nti nkulabyeko ate ogambe naawe nti nange mbadde sikusinkana by face way oli tuyisinganyiza nga simanyi nti yegwe naye ng'ondaba ku TV timbeerako nnyo Muzeeyi. nze kyamuziza amawulire tegansuba obeera kati rero nange nyambiddwa nkukoleko olugambo era nalabanga bakuwa ebirabo byokola olugambo Katikkiro Buganda nange bwansiima era olukola
nakana akawala sikasinkana zawe feel ako au kama kazukuluko ubwo yanzo bulungi okutagambika bwo tukoze tokogerako naffe Fred Kimera yali mutowo owa Kyambwe kya Mukamwana yange namuyigiriza ndowooza Kyambwe kya Mukamwana kati mugenzi yagenda dda kati nakagiwezi yafa mwaka sikyabukira naye emyaka giyiseewo naye sirowooza nti yawezezaayo 10 ebibeera nga bwe oyinza okugamba nti muganda wange yazaala omwana ono mu ngeri oli muyimbisebo kati gwa era kati yagenda okukuba engoma okusudde tutegeka mutegeka show minisita yakutegekedde show ayinza okubeera museeno oba kusaatoni ani agitegese minisita Nyombittembo eri era Julaayi 31 kati mbadde nzize kuli haso awo kati nebabansindise wano nkole era senga obadde yeri nga tukuba bandiwulidde ensi tekungulwa ngaogali be baalukuba fenano twalire wamu nange noyala kukuba ono yakubira ddala kino eddoboozi gita besi besi kamiri ku besi naye nga ogamba ti yeyalukuba kati mwe muzeeyi yakuba ennyimba ezo ate muzaalibwanga mulikwasaganya mutya babadde bazaalidde nze naliwo era nze limuko mu lujja luno olwolo nasaayo omubejja nakalema naye nze nkubye ebivuga okuva mu bbanga lyonna nkubidde Kafeero nkubidde Basudde azikuba nze musajja akuba besi mu Uganda nayogerwako ne ku radio Uganda kubira basu Kafeero kikyomwogerako Kafeero mwogerako nga yali mukwano gwange asinga ng'omunkubira ebyuma ng'omukubiranga bijja ayogera ki byabanga bitya musajja yayimbanga bulungi abaana oli tomumanyi bulungi okuva mu bivuga n'atambula n'agenda nali mumanyi era nga tutuula ne tumiitinga anti obuliddwa kyomwogerako okujjako ndi musajja mulungi kyenga nomwogerako nti yali musajja omukakkamu ataboola bantu ayagaliza wabirabiramu ki tubuulireyo olumu nti kyali bwe kiti twaliko emashini era wano tuli n'atutuuzaako agamba naye naye bwe nebanfudde nze nibalekera ki nze nemugamba nze njagala ogyondekera ejjita bwe nebanga onsoose njagala ompe ejjita gyendisigaza nagamba nja gikuwa era akwana munnange wagenza okulwala awalwalidde ndowooza ebintu n'atasobola bwe kityo kiri wakubirako mu studio ya Dipe Diproko naye gwe bw'onyigira olagamwa leka nkubuuze lwaki nogemuwa ekituufu soka weetegekere nyolyagala ojjawo ebisaako bituwolereze sikali wakusinga amaanyi najja kusiga ku njegere nakusula mu bongoma Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.